singa etteeka lino liyita abantu ba civilian ababadde bagenda mu kooti z'amagye bagenda na kweyongerako. Kakati section 117A mwebyo bye baleese bataddemu several categories of people. Abantu abagenda ogendanga mu kooti z'amagye nga siba n'amagye kakati bagenda kweyongera. Abasooka baabano family members and accompanying individuals. Singa etteeka liyita bano tebagenda kuwona kooti y'amagye. Family members and accompanying individuals. Kandi kusomere bagambye akawairo kano kagamba the bill grants military jurisdiction. Bill eno ekkiriza kooti y'amagye okwozesa people who accompany military units during active service. Abantu abagoberera bannamagye mu active service, abantu ababeera okumpi ne bannamagye oba babagoberera oba munnamagye bamudeployinze somewhere oba ali mu nkambi. Kati abantu ababagoberera n'abafamile kakati muno bataddemu bakyala b'abasirikale. Bozza omusango wagenda n'omusirikale mu balakisi, bozza omusango oli mukyala wa musirikale ogenze mu kooti y'amagye. Abaana b'abasirikale babataddemu ozizza omusango oli mwana wa musirikale kooti y'amagye. Any person who resides with omuntu abeera with or stays in close proximity to military personnel. Omuntu abeera okumpi n'omusirikale yenna. Oyinza okuba toli mwana we, oyinza okuba toli naye ng'oli kyaliwe oba oli dereeva we, ojja genda mu kooti y'amagye. Kaakati kitegeeza nti kasita obeera okumpi n'omusirikale oba oli mukwano gwe oba osulwa naye, oli mukyala we, oli mwana we, oba omubeera kumpi awo, z'omusango ogende mu y'amagye singa linaabaliise. Kakati bano bakubiri tuli mu kawaayiro 117A ke bataddemu ne bagamba person is in engagement with the military. Abantu abengaginga military mulimu bano oba abantu abalina akakwate ku magye mulimu bano. Anyone who has entered into an unspecified engagement with the military. Whether the definition of engagement is unclear, it opens the door for civilians working with the military in various capacities to follow under military jurisdiction. Kasitobanga oyina engeri gy'okolaganamu n'abasirikale oba omukolera oli mukozi wa wakola ki ebyo n'ebirala nga oyina engeri gye weekuusa ku magye oba omukolera oba okola ki. Tukyali mu tteeka kakati bataddemu na kino possession of military equipment. Singa bakusanga bill eno egamba buli muntu yenna anaasangibwa n'ekyokulwanyisa ekitakkirizibwa omuli firearms, muno bataddemu pistol, bataddemu AK-47s ne other military grade materials, will be subject to military law. Kooti y'amagye egy'okusalawo. Era ne bagenda maaso n'okuba nti bakuze list ey'amaterial oyo kubagamba nti wa magye mulimu ne ammonium nitrate, mulimu abakiyita ammonium nitrate, eyo substance egenda maaso n'okubalika nti ekozesebwa mu birombe, ekozesebwa mu birombe mu kulima ne mukola explosives. Kati abalombe abasima golodi abewaffe eri Kasanda mu birombe n'abantu mwenna nga basobola okukozesa ammonium nitrate obobadde omukozesa mu byabulimi, kakati kifuuse kive bwe naakusanga ne substance gye bayita ammonium nitrate, kooti y'amagye. Naye bino mbibabuulira singa libeera etteeka liyise bwe liba teririna isooke naye kasita liyita bakusange ne ammonium nitrate owedde. Kati ne bagenda ku military attire ebyambalo by'amagye bataddemu eno mu